وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد atenderezebwa Allah nyini buyinza omusaasizi w'eggulu n'ensi na byonna ebirimu. Tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah yatulamira okubeera nga tumutya era tubeere nga tunywerera n'okwogera ebigambo eby'amazima ebitusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala, era tuyitirize nnyo ku nnimi zaffe okuyitiriza kigambo kya la ilaha illallah, okukikakasa nga kiviira ddala ku ntobo y'omutima gwaffe. Man maata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala aljanna. Omuntu yenna Allah gwajjulula ng'akimanyi ddala ku mutima gwe nti teriiyo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, ekigambo ekyo n'akinyweza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti dakhala aljanna, Allah muyingiza ejjana. Era tukikakase nti anna aljanna haqq, ejjana Allah gyatunyumiza ya mazima. Wannaaru haqqu, omuliro Allah gwatutegeeza mu Qur'an, omuliro nabbi gwatunyumiza haqqun, mazima meerere. Walhisaabu haqq walmizaanu haqq, okubalibwa kwaffe, okuteebwa kw'emirimu gyaffe ku mizaani gonna mazima. Ebyo byonna tubikolerere ate tubikakase, tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuliba tutuuse mu maaso ge byonna tugenda kubeera nga tubiraba. Abayingira ejjana bagiyingire, n'abo abali bayingira omuliro Allah gubayingize, omwemuli obwenkanya bwa Allah. Bw'otagamba ng'omuliro gwokya nnyo, ku kisa kya Allah ayingiza abantu omuliro. Omuntu bw'anaafa n'afiira alal kufuri, ku bukaafu, n'afiira ku bushiriku, teriiyo kubuusabuusa. Okulamula kwa Allah nga kwe kulimu obwenkanya wa kuyingira muliro. Era ekiraga nti Allah mwenkanya. Afanaj'alu almuslimiina kalmujrimiin, tasobola kufuula abantu basiraamu banyweredde ku busiraamu ne banyweza esswala mu mizikiti, ne banyweza okulaba nga bakola ibaada, Allah abasasule ng'abo abatabiriiko. N'olw'ensonga eyo, ekigambo ky'obwenkanya ku nsonga ezo, obwenkanya obulimu bujjuvu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Okufa kwaffe nga tuvudde mu bulamu buno obw'ensi, tuziikibwa mu kaburi, tuziikibwa mu limbo, tuziikibwa ku nzija zaffe gye batuzaala. Obusiraamu bwalamula butya ku nziika efaanana bw'etyo? Mateeka ki agafuga ebijja, era mateeka ki agafuga entaana, era mateeka ki agafuga omuntu w'aba aziikiddwa? Omulundi ogwayita twannyonnyola ku bitakkirizibwa ku ntaana, ne tugamba nti entaana tebazisimeetinga, entaana tebaziwandiikako,
entaana tebazituulako, entaana tebaziyimirirako, ng'era bwe kiri haramu omuntu okumala ekyetaago ng'akimalira ku ntaana, kakibe ekyetaago ekitono oba ekyetaago ekinene. Yahrum, kiri haramu omusiraamu okumala ekyetaago ng'akimalira ku ntaana. Ne wabeerawo ebintu abantu bye bazze bazuula ku ntaana, ne wabeerawo ebintu ebitakkirizibwa kukolebwa mu ntaana. Osanga abantu nga baziika omulaasi ne basooka bagenda wansi mu kaburi ne bazannya ludo, ne bakuba matatu, ne beesa omweso olw'okuba munnaabwe afudde abadde wa kiki? Abadde wa kikoosi. Ng'era bwe kyazuulibwa mu ddiini, al adhaanu fi lkabri, okwaziinira mu ntaana, lam yushra'u haadha, obusiraamu ekyo tebwakikkiriza muntu kuyimirira mu ntaana n'ayaziina. Tekyalabwako ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era tekyalabwako fi lquruuni almufaddala, emirembe egyakulembera egyalimu obulungi. Naye fi lusuuli almutaakhira, ebyasa bino ebizze bijja nga bizuula mu ddiini, osangayo abantu abamu ng'ayimirira mu ntaana n'ayaziina. Naye ogenda n'omubuuza nti ma sabab mashru'iyati hadha al-adhan, nsonga ki ekukkiriza okwaziinira mu ntaana? Kubanga okwaziina kutegeeza bantu nti ekiseera ky'essola kikoze ki? Kaakati ono ayaziinira mu ntaana ategeeza ki? Era okwaziinira mu ntaana kiyamba kitya omufu? Okuziika ibaada okulina amateeka akaguyimirizaawo mu ddiini ey'obusiraamu. Tetukkirizibwa kwaziinira mu ntaana, ng'era bwe tutakkirizibwa kusomera Qur'an mu ntaana, oba kusomera Qur'ani mu limbo. Muli n'agenda eyo n'amaliriza khatima, n'agaaka ŋŋende wakati mbafu mbasomere khatima ya Qur'an, oba nsome ejjuzu, oba musomere essuula. Hadha lam yushra, tekyakkirizibwa era tekyalaalikibwa, era omusiraamu takkirizibwa kubeera nga akikola. Olwaleero njagala twogere ilkaa'u lmayyit fi lbahri. Omuntu bw'afa ensolo ne zimulya nga ttimba okumira omuntu, eyo kaburi y'omuntu oyo aba amiriddwa ttimba. Era ng'omuntu yenna bw'aba ateereddwa kababe nga bamwokyezza omubiri gwe gwonna n'amagumba, ne bagasuula ku nnyanja oba ne basuula evvu ku nnyanja, eyo kaburi ye. Omuntu yenna w'abeera abuuzibwa, yatihi malakaani, bakwokyezza ne basuula evvu ku nnyanja oba ne balitereka mu ccupa, wonna w'obeera oli bakubuuza, kubanga omwoyo gwo gusigaddewo. Oba ntegerekisi, omwoyo gwo gukoze ki? Gusigaddewo. Manyi bulungi ekyafaayo kiri mu Bukhari, omusajja eyatya okusisinkana Allah, okuyimirira mu maaso ge, n'alaamira abantu be nti in mittu fa ahrikuuni, bwe mba nfudde mu njokye, saagala kusisinkana Allah. Allah ntyo mufeesinga, mukwate evvu eryo mulisuule ku nnyanja. Era bwe yafa ne bakola ekyo. Ndowooza olwaleero mulaba abayindi bookya abantu,
n'ensi endala ezifaanagana bwe zityo. naye baamala okumwokya ne basuula evvu ku nnyanja olw'obuyinza bwa Allah. fa amara albahar biraddi ma akhadha wa amara Allahu rih biraddi ma akhadha. Allah n'alagira ennyanja n'ekiragiro ki ezze kyetutte, n'alagira n'empewo ezze kyetutte. Allah n'amuzzaawo bw'ati n'omubiri gwe, n'amubuuza kiki, ma hamalaka ala hadha, lwaki okoze kino? musajja n'amugamba nti makhafatuka ya Allah, kukutya tidde okuyimirira mu maaso g'okumbuuza akana n'akataano. Allah n'amusonyiwa. lwaki ndeese ekyafaayo ekyo? nti omuntu yenna waaba ali ye kaburi ye, timba akumize eyo ye kaburi yo. buli kyonna ekiba kitwaliddwa mu mbeera yonna bakusudde mu nnyanja, eyo ebeera ki? kaburi yo. thumma amatahu fa akbara. wabuli ekiri asulu muntu kumuziika muki? mu ttaka, nga Allah bw'atulagira nti mu ttaka mwe twava era mwe tugenda okuddizibwa. minha khalakinakum wa fiha nu'idukum. mu ttaka Allah mwe yatujja era mwatuzza, ekitulaga nti tulina kye tuli mu maaso ga Allah. kabuli bye bimu ku bifo eby'entiisa mu bulamu buno obw'ensi, bye bimu ku bifo ebijjuddemu entiisa. kabuli teri yagimanyiira. nti agenda n'abeera ku nsi kuno nga wabbeeyi, atiba sente azirina, ne bamuleka eyo mu mimwanyi, ne bamuziika eyo mu ttaka, nga teri asobola na kusigala kabuli kugikuuma. awo nno omuntu alimu amagezi amalamu we yalibadde amanyira nti obulamu bw'ensi eno tebumweyibaaza, temuli. oba ntegerekisi? ffe bwe twali Riyadh nga tusoma mu kibuga ky'e Batha, gye twagendanga ne tugula amakanzu, kutambulako, kulya ku ice cream, walingangawo limbo. King Fahd bwe yafa ku limbe eyo eri mu public we bamuteeka, abantu bwe bayita ababuki, awo wennyini ababulijjo. teyabeerayo na special kaburi oba na special makbara mwaziikiddwa nti wano we baziika abalangira, wabula mu cemetery efaanana bwetyo ey'abantu babuki, bantu we bayita ab'ebigere we bayita. akati kaburi kifo kya ntiisa. tekimanyi nti ono wakitiibwa. ekitiibwa ky'omuntu ali mu kaburi mirimu gye by'obadde okola. bw'onoobeera nga Allah, amateeka ga Allah ogawadde ekitiibwa, nga Allah wamugulumiza ne weenywereza ku ssola, ojja kubeera mu kaburi mirembe. naye nga kaburi kifo kyaki? kya ntiisa. ekisookera ddala erina dhamma. dhamma mukimanyi? okuyitiŋŋana kwaki? kwembiriiza okunyigibwa, koobeere mwana muto, koobeere mukkiriza, koobeere musalafu, koobeere ani. kasita bamala okukuyingizayo bwe bati bweppa, al ardu tadummuka, ekukwata bweti kaburi. abamu bagamba nga bw'olaba maama bw'akwata omwana we, oba ntegerekisi, amakulu ebeeranga ekurisiivinga, odda ku asulu. ekyo kya buli muntu yenna, babula buli omu emukwata enkwata ye okusinziira ku ki? ku bukkiriza.
oba ntegerekise ekyo kya ffenna osaala obadde tosaala waliwo kye bayita gwammatul kabri kabuli okubeera nga ekuwambagatira bweti nekunyiga bweti ekyo ffenna buli omu akirinde lwe lwaniriza olusookera ddala nga ne bamalayika tebannakubuuza mani rabbuka saba Allah atulongooseze akaseera ako katulindiridde buli omu wakuyingira awo ne bw'obeera muyonjo nnyo ofaanana oti kabuli musanda mmeka 3 njagala twogere ilkaul mayyit fil bahri tugambye omuntu waziikibwa wonna ye bamuteeka yebeera kabuli ye tuyinza okubeera nga tuli mu lyato nga tuli mu mmeeri munnaffe n'atufaako kyokka nga okutuuka ku lukalu kijja kutwala akaseera munnaffe atufuddeko atandise okuvunda atandise okuyitamu envunyu obusiraamu bwalamula butya ilkail mayyit fil bahri okuteeka omufu mu nnyanja ojulukuse ku banno muli mu mmeeri oluusi kiseera kya ntalo emmeeri eseeyeeya ejja kumala wiiki ekola ki etambula obusiraamu bwagamba ki اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أبمن يابو النبأ إما بنا بيغتا على أن من مات في البحر ومنتو ينس انغافا نغتولي مچي منيانجا وكان يمكن أن يوصل به إلى الساحل نينغا تصبلا okutuuka ku lukalu wayudfan fi aziikirwe kikkirizibwa okumulindiriza ennaku 3 4 ebbanga lyamala nga tannakyuka nga tayonoonese tutuuke ku lukalu bamukole ki bamuziike yajibu ala man ma'ahu al intidar bagamba kikkirizibwa okulindiriza hatta yasilu ila sahil paka lwe batuuka ku lukalu awo nno wewava amasala agakkirizibwa okukeereyo okukola ki okuziika omufu senga atufaako tuli mu mmeeri naye nga kijja kutusobozesa okubeera naye ennaku ze tuli mu mmeeri oba 3 oba 4 tumutuuse ku lukalu aziikibwe awo tukkirizibwa obutanguyiriza otagamba munnaffe afudde kasuka mu nnyanja takyalina makulu obusiraamu bugamba kwanguya ekigambo ky'abamanyi beegatta ne bagaa nti bwe kiba kitusobozesa okutuuka ku ki ku lukalu naye tulindirire tutuuke hadisi ya Anas bin Malik Aba Talha radiyallahu anhu rakiba al-bahr famata yalinnya ennyanja oba yeebagala ennyanja naafa falam yajidu lahu illa jazira ba'da 7 ayyam ne babeera nga tebaafuna kazinga konna we basobola muziika okuggyako oluvannyuma lw'ennaku 7 kitegeeza senga munnaffe atufaako mu mmeeri oba tuli mu lyato nga tusobola okufuna akazinga mu nnyanja tuyimirira ne tumuziika kazinga kategerekese naye we tuba tetukafunye nga Aba Talha bwe yafa ne bamuziika oluvannyuma lw'ennaku 7 oba ntegerekese fadafanuhu fiha walam yataghayyar bamuziika naye nga takyuse waliwo omuntu asobola okufa n'atakyuka yes waliwo abantu abafa
Allah n'abalekera karama. Karama kye kintu Allah kyawa omuntu gye tuyinza okuyita hona oba respect nga Allah agiwadde omuntu olw'obukkiriza bwe, naafe omubiri gwe ne gutakyuka, nga ne bw'aba aziikiddwa mu kaburi asobola okubeerawo emyaka n'emyaka ng'omubiri gwe tegukyuse. Ekyo bayita karama. Mu'jiza, ekyamagero, Katonda akikolera bannabbi bokka. Teriyo akola kyamagero okujja kani, wabula abakkiriza abatali bannabbi Allah abawa kye bayita ki? Karama. Kati Aba Taliha y'omu ku abo. Luvannyuma lw'ennaku 7 walamu yataghayyar, nga takyuse. Era omuntu basobola omuziika olwa karama Allah gy'aba yamuwa n'aba nga takyuse mubiri gwe. Abamu bagamba abasomi ba Qur'ani tebavunda, kyo tekiriko obujulizi. Abamu bagamba abazinyi tebavunda, ekyajjako obujulizi obutuufu abatavunda be bannabbi bokka. Hadisi eri mu Bukhari, inna Allah harrama al-ard an ta'kula ajsama al-anbiya. Allah yaharamisa ku ttaka obutalya mibiri gya bannabbi. Abasigadde abatali bannabbi mwazinyi, musomi wa Qur'ani, afudde n'akalaadi, afudde afuna wuzu, ekyo Allah akuwa buwi nga akuwadde karama. So sigamba nti olw'okuba afudde ayaziina. Oba ntegerekisi, mutegere kye bayita karama. Karama Allah asobola ogiwa omuntu mu bulamu nga ne bwagaba sente zimuggwako, ne bw'aba alina ntono gagaba bw'ati lyajjaamuwa naye nga teziggwako. Obuzibu obuli karama Allah bw'aba yagiwa omuntu buli waginyumya ebiseera ebisinga nga Allah akimuggyako. Ekyo Allah akiwa bakkiriza baba asiimye. Muli bw'ataganze nga sinnagifuna siri mukkiriza, twagaye bakiyita hona. Allah akiwa buki? Buwi muntu n'aga nti mu bano kiwadde ono. Abamu banyumya ku Ibn Baz, saagala kugenda nnyo mu maaso, nti Allah yali yakimuwa ku bintu ebyenjawulo. Ibn Baz alayhi rahmatullah, byafaayo bwe tuliba tuyingidde mu ebyo tulibyogerako. Ntegerekisi. Wa amma idha lam yumkinu al-wusulu ila as-sahil, wabula senga munnaffe atufaako ne tutasobola kutuuka naye ku lukalu, illa ba'da waqtin, wabula nga wayiseewo ebiseera, yataghayyaru fihi al-mayyit, ng'omufu akyusa atandise okuwunya, omubiri gwe gwonna gusensebuse. Wa yahsilu ad-dararu bihi, tutandise omufunamu obuki? Obuzibu. Li bu'dihim ani sahil, olw'okuba tuli wala n'okutuuka ku lukalu. Aw li khawfi aduwin, oba abalabe bagenda tulumba tuli fenna. Aw sab'in, ensolo ziyinza otuliira wano senga tuvaamu okuziika. Wa nahwi dhalik, abamanyi baffe bafukaha baga nti yajibu ayulqa fil bahari, oyo tumukasuka mu nnyanja baada, oluvannyuma lw'okubeera nga anaaziddwa, nga bamuzinze era nga bamusaalidde. Oba ntegerekisi, muntu afudde atandise okukyuka, tuli naye mu nnyanja, bwe tuvaamu ensolo zitulya, bwe tuva ku nnyanja abalabe batutwala. Gamba ng'ekiseera eky'entalo, wano amanyi boogera ku kiseera nga waliwo obuzibu obusobola obbalemesa okugenda ku lukalu. Bagamba oyo tumukasuka mu nnyanja, oluvannyuma lw'okumunaaza n'okumuzinga n'okumukola ki? N'okumusaalira. Tuli fenna ekyo kikkirizibwa. Amanyi abamu bagamba nti bwe tufuna embaawo tusobola omuteeka bwe tuti ku mbaawo, ne tumusiba ku mbaawo, mutegedde embaawo, ne tumuta ku nnyanja, n'akola ki? N'aseeyeeya. Bw'alifuna abamulonda bamukole ki? Bamuziike.
aba bitegereka byenjogera oli ayinza ogaa muntu afiira atya ku mazzi seeka mu kiseera ky'entalo abantu kisoboka okubaawo lwakuba kati tulina ensi etakyalimu ki eddukadduka naye omuntu agenze ku nnyanja entalo bwadde eno kizibu okutuuka eri kiki lwagaba balinnye emmeeri muntu naafa kati munammwe abafuddeko mu mmeeri bwe muyimirira bwe muvaamu byonna biki bizibu atandise okukyuma ennyama etandise okuva ku magumba oyo akkirizibwa okusuulibwa mu nnyanja eyo neebeera nga yekaburiye oba okumusiba ku mbaawo era omuntu asobola okubuuza ate embaawo tuzijjawa awo kitegeeza wasuulibwa muki mu nnyanja shariya eramula ennamula eyo ng'eramula nti senga kibaawo shariya terinda kintu kumala kutuukawo ne kibaawo ate nefuna solution eteekawo solution ng'ekulaga senga kibaawo walikoze otya oba ntegerekisi ekyo nkimazi addafunu fi ttabuuti awo essunduuko obusiraamu bwalamula butya okuziika mu keesi okuziika muki kyebayita ttabuuti huwa sunduuku ye keesi nga zemulaba abantu ze babajja ne baziikamu abatali basiraamu sookera ddala omusiraamu bamuziika mu ngoye 3 kaabe musajja kaabe mukyala al asulu ngoye mmeka bwezoyongerako ne zibeera 5 ng'ez'omukyala la baasa bidhalik naye bwaziikibwa mu 3 kikola ki kimala ng'omusajja era bwazingibwa tuli fenna kakati abamanyi baffe ab'obusiraamu bayogera ku kuziika omuntu mu keesi ittafaka alfukaha abamanyi b'obusiraamu bakakensa mu shariya balaba ala karahiyatu tabuti au ala karahati tabuti kitamwa okuziika omuntu mu keesi min gairi hajja nga tewali bwetaavu ekigambo ky'abahanafiya bamalikiya bashafiiya ne bahanabila kitamwa okuziika omuntu mu keesi nga tewali bwetaavu wasobola okubeerawo bwetaavu nga ki abasawo bakakasizza nti omuntu ono obulwadde bwafudde bukwata abaki abalala ne bamupaakinga bulungi bwe bati mu keesi ne bagaa temumujjaamu temumusumulula kusinziira ku bulwadde bwafudde bw'osumulula ekeesi mwenna abaliwo bugenda bakwata oyo akkirizibwa okuziika mu keesi olw'obwetaavu so si bino nze bwenfanga munziikanga mu keesi era n'ogibajja awatali buki ag'amalala tegakola wamala kubeerawo buki bwetaavu era Imaamu Nawawi yanakala n'alaba nti ekyo kiriko al ijma okwegatta kw'abaki kw'abamanyi tuli fenna era n'atuuka n'okugamba nti karahatu tabuuti madhhabuna enkola yaffe kitamwa okuziika mu keesi wa madhhabil ulama kaafa era yenkola y'abamanyi bonna ba aima abana yatuuka n'okugamba nti wa adunnuhu ijma nkakasa nti okwo abamanyi kye beegattako omusiraamu taziikibwa mu keesi okuggyako nga waliwo obwetaavu ng'ekiragiro ky'abasawo so si bino nze sande ezo ndabanga mumpeebuula munteekanga mu kensi yange nenzigumira la musiraamu taziikibwa muki mu keesi era ku mulembe gwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tewaliiwo muntu yenna gwe baziika mu keesi tuli fena hatta Ibnu Kudama yatuuka n'okugamba nti annahu bid'a okuziika mu keesi bid'a
genda osome kitaabu Al-Mughni li Ibn Kudama. Tuli fenna balaba nti kikola ki kitamwa era bid'a okuziika omuntu mu keesi omusiraamu kujonga waliwo obwetaavu. Ekitali ekyo omusiraamu aziikibwa mu ssanda nga njeru. Ddi lwaziikibwa mu zitali ssanda ne bamuziika mu boarding oba mu ssuuka senga tubeeranga mu ntalo afudde tuli eyo tudduse afudde essuuka ze ziriwo tetusobola kugula ssanda boarding ya mukazi we eriwo bamuziika. Saba Allah tuwe enfe ennungi ntegerekise. Naye ekitali ekyo omusiraamu tebamuziika mu keesi. Olwaleero ndowooza mulaba waliwo munnaffe eyakafa eyabadde mu Amerika bamuyita ani Mese Mese oyo yakafa mukyala we alina obukakafu obulaga nti bbaawe yatoola shahada n'asiramuka. Era bwe yali yakafa nyazaala wa Mese yankubira essimu nanyingiza mu nsonga ezo naga nina muwala wange abeera mu Amerika yafiiriddwa bba naye bbaawe yasiramuka naye famire emukaayanira ne mmugamba nti genda ofune ebbaluwa ya imaamu eyamutooza ki shahada mu Amerika awandiike ogireete wano ku Supreme Council bakuwandiikira ekiwandiiko barisiivinga ebboda eyo. Naye ndowooza n'akeerewa ngeri gye balwawo okubazza kuno kiseera ne kiwanvuwa. Naye nagenza okulaba ku gataliiko ki nfuufu kubanga saddayo muwuliza nga ndaba bamuziise mu kikatuliki nga babikaayanidde namu. Ekikulu ky'omuntu omusiraamu shahada. Bw'abanga yafanga musiraamu famire y'okukyusa n'emuziika mu keesi n'ereeta ne bafaaza ne bamusabira ng'afudde mu ki tekikyusa busiraamu bwe. Era wensabira namwandu oyo omukyalo oyo omusiraamu okusigala ng'asabira bba Allah musaasire amusonyiwe kuba ffe tulamula kyakungulu ebyomunda byani bya Allah naye ekyokungulu kyetulamula n'okukubiriza abaana b'omugenzi oyo kubanga abasinga basiraamu basiramuka basabire kitaabwe kiri tekirina we kikyusiza buki busiraamu bwe ebbanga lyamala ng'afudde musiraamu kusinga abantu bwe bagenda mu famire bano batuuka n'okwawukana ate ozaddeyo abaana mu mwana waffe wamwonoona n'omusiramula kubanga bali bo balaba kukola ki oba wayonoona omwana waabwe omusiramula. Ate abamu abatali mu ddiini bo nga bagana nti ayinza okuba yasiramuka wa mukyala ffe tulamula kyakuki kasita abanga yatoola shahada. Ate ekyansanyusizza ennyo nagenza okulaba akatambi nga bamutuuza shahada mu Amerika. Katambi ako kafulumi ng'omuzungu amutuuza ki shahada kitegeeza yakola ki. Bino ebyoga nti yasiramuka lwa mukyala yali alina ebigendererwa ebyo si bibyo, ebyo biri wakati we nani ffe tulamula kyakuki kyakungulu. Kati oba bamuziise mu keesi oba baleese faaza ne bamusabira mu kereziya ne bamutwala mu National Theatre bannakatemba abazanyirizi ne bakola ebyabwe, ekyo tekimugjaako busiraamu bwe. Obusiraamu shahada swadikan min alqalbi, kuva muki n'oyatula n'olulimi. Kati famire n'abaana babeere bagumiikiriza. Kitaabwe bw'aba yasiramuka nga bwe twalaba ekyo ekiri kungulu mu maaso ga Allah muki musiraamu kyetulamula kungulu. Ebisigadde Allahu yatawalla asarail, ebyomunda byani bya Allah. Yasiramuka lwa mukyala, yasiramuka lwa ssente, ebyo si byaffe.
kati omuntu yenna akimanye nti bw'aba asiramuse naddala mu famire mwavudde ng'akimanyi bajja kuteteeganya eddiini ye, kirungi nnyo awandiike abeere n'ekiki. Bannange erinnya si kyekikulu. Banga nalaba omukyalo omwagamba bw'abanga ddala Messi yali musiraamu, lwaki paasipooti ye nze nagireceivinsi teyakyusa linnya? Okukyusa erinnya okiyita kyangu. It is a process. Kati tolabanga wano tuli bannayuganda era ndi musiraamu, bwe njagala okwongera ku paasipooti yange erinnya lya Bosa kintwalire ki? Emyaka process okukiyitamu. Kati ekyokuba omuntu eyakyusa linnya ekyo si kyekiki. Nasomanga n'omwana mu America e Saudi eyo nga ye Stephen Abdurrahman, naye nga Abdurrahman ayongerako liki, naye nga ebiwandiiko biraga ki? Stephen, naye nga muki? Nga musalafu awedde emirimu, engoye ziri eno, alina ekirevu, nga munywevu, naye nga ye Stephen, nga ne passport ye erimu Stephen. Kali ngoga nti si musiraamu olw'okuba Stephen. Obusiraamu bw'omuntu shahada. Kuba kati ensi zino muziraba ze tulimu, amateeka g'okukyusa erinnya, simanyi ogenda okuba ebirayiro, simanyi ate ogenda olanga emawulire, ate okole ki, simanyi okole kino. It is a process. Kati ekyogamba nti nze narisiivinga passport ng'erinnya lye si kiki, teryakyuka, tekimuggyako buki? Busiraamu bwe. Wabula ebyo ebisobola omukolebwako ne bamutwala mu kereziya ne bamusabira, ebyo tebimuggyako busiraamu. Kasita abanga yakola ki? Abantu bangi basiramuka, hatta ne waliwo basahaba abasiramuka ne basooka bakweka obuki? Obusiraamu bwabwe mu kiseera ekyali eky'obuzibu. Oba ntegerekisi? Kati n'olw'ensonga eyo kyekindeesezza ekyo, tetukkirizibwa kuziika muntu musiraamu muki? Mu keesi, mu kofini. Kofini eziikibwamu batali basiraamu. Lwaki tetuziika mu kofini? Ku mulembe gwa nabbi tekyaliwo. Ekyokubiri tugambye kitamwa. Ekyokusatu Ibn Kudama yatuuka n'okulaba nti bid'a. Ekyokuna fihi tashabbuhu bil kuffaari, mulimu okwefaananiriza abatali baki? Basiraamu. Ate nga obusiraamu bwatugaana okwefaananiriza abatali baki? Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Hadha tashabbuhu bi ahli dunya, muntu okwefaananiriza. Kati kiringa olwaleero bw'olaba okukuza enviiri ku musajja. Omusajja okukuza enviiri si kibi, obusiraamu bukikkiriza. Era nabbi yalinanga enviiri ezigwa n'eno ku bibegabega. Naye omulembe gwe tulimu olwaleero ogw'abalaasi nga be bakuza enviiri, amanyi b'obusiraamu bagamba bwe kiba kyefaananiriza abayaaye ab'amasada, kikole ki? Kireke. Ekyenviiri kati ate oli bw'atagamba nti nga tulaba abalaasi bakuza ekirevu. Oba ntegerekisi? Tebakikuza lwa ddiini, osanga abavubuka bangi nga si musiraamu naye ng'alina ekiki? Ate ekyo kiramulwa kitya? Kyekirevu kiriko obujulizi nti tekikola ki? Tekisalwa. Kati ate ekyo tokisaana oga nti obuteefaananiriza bayaaye kankijjeko. Naye ze enviiri al aslu okumusajja wadde embo zikola ki? Niwe tubeera mu mulembe nga abayaaye be bakikola, tukireka olw'obuteefaananiza gurupu eyo. Naye ate wali ku kirevu kyawukana, kubanga ekirevu kiriko obuki? Obujulizi obugamba kireke, tokikwatako. Kati saagadde mufune confusion awo. Oli agamba nti bwe kibeeramu okwefaananiriza abayaaye, kati abayaaye tulaba bakuza ekirevu ate nze wenkireka. Ekyo kyo kiriko obujulizi obutakikwatibwako. Ntegerekisi? Ensonga endala, nakilul mayyit, okuziikula omufu mu kabuli. Okuziikula omufu muki? Mu kabuli, n'omutwala mu kifo ekirala. Obusiraamu bwakiramula kitya?
ekisookera ddala la yajuuzu naqli lmayit min alqabri, tekikkirizibwa kuziikula mufu mu kaburi illa lihajja, kujjako nga waliwo obwetaavu almuliha, obutuwaliriza, au lidarura, obanga waliwo nakola ntya. Ekitali ekyo tetukkirizibwa kuziikula mufu waziikiddwa ne tumugjawo. Naye senga wabeerawo obwetaavu obutuggisaawo omufu okumuziikula, tumuteeka awalala fi makanin akhar, kikkirizibwa. Hadisi eri mu Bukhari, hadisi ya Jabir. Jabiri bwe yafiirwa kitaawe Uhudi, teyatebenkera nanziika gye baziika, kuba yafiira mu lutalo. N'agenda n'aziikula taatawe oluvannyuma lw'emyezi 6. N'amusanga nga talina wakyuseeko okuggyako ku kutu katono. Bwe yali mu lutalo yafuna akawundu ku kutu ke kaali kakyuseeko. Abo basahaba. Naye yamuziikula n'amuziika mu kifo awaali watebenkedde. Kati kitegeeze ti omuntu we babeerawo obwetaavu obutuziikuza omufu nga ki? Bamuziise ne ssente, oyo okkirizibwa okusima kabuli ye, ne mugjayo ssente, ye ne mumuleka. Mufu takkirizibwa kuziikibwa na ssente. Bamuziise n'empeta ya gold, baziikule bamuggyeko empeta bamulekaawo, kye bayita nabushul kabri, okusima entaana. Kati ne wabeerawo ekyokubiri, okujja omufu mu kabuli, okumutwala awalala. Bamugja e Bugerere bamuvuga bamutwala Masaka. Kiki ekituuse e Bugerere? Batunze. Aguzeewo agambye saagalawo ntaana, temundekera mizimu gye muwona. Era tekikkirizibwa muntu kugula wali bafu ye n'azimbako buzimbi bw'ati. Balina okuggibwawo ne batwalibwa mu kifo. Bagagga abamu agulawo n'asenda busenzi, n'osanga amagumba g'abantu nga gali kungulu. Ekyo kiweebuula ekitiibwa ky'abaki? Ky'abafu. Omufu akkirizibwa okuggibwa mu kabuli n'atwalibwa mu kifo ekirala senga wabeerawo obwetaavu oba n'akola ntya. Nga ki? Oluguudo luyinza okuba we twamuziika lumuyiseemu. Njogera nno ebyawo n'ebyaffe. Oluguudo lumukoze ki? Lumuyiseemu. We baamuziika we bayise oluguudo batandise okuyiikuula, guleeda zijja. Mumugjeewo mumuziika awalala, mumugjeewo mumuteeka awalala. Nga ki? Tuzudde baamuziika n'omuntu atali musiraamu, mumugjeewo mumuziike awalala. Tuzudde baamuziika n'omuntu atali muki? Atali musiraamu, mu kabuli emu kisoboka ne babateeka mu kabuli, bonna ne babasuula mu kinnya. Oba okugamba nti we baaziise baamuziise ku bijja by'abantu abatali basiraamu, baamutadde ne banne ne bamumikisinga, ono Peter, ono Josefu, Jeeni ne Siraaje ali wano. Siraaje kasita tukizuula bwe tutyo aggyibwawo, n'aleka bano ne bamuziika awalala. Ntegerekeka. Bino Abaganda bye bateekawo nti balina muziikula kiro, si bya Busiraamu, otegedde bya Baganda. Buli bw'ataŋŋamba gwe toli Muganda, okubeera Omuganda tekitegeeza nti Obusiraamu ate nti nina kubuleka. Oba ntegerekise, si kakwakkulizo nti tulina kuziikula kiki? Kiro. Bino abantu be bakola balina muziikula kiro.
balina okuleeta amagi, emmotoka egenda omutwala nesooka egalinnyako. Akati njagala mbuuza ekibuuzo kiri simple. Amagi gano bwe bagaleeta ne bagateeka wansi w'emipiira n'egalinnyako, egamementula oba gasigala gali eyitako buyisi? Eyitako buyisi, kitegeeze gakola ki? Naye laba hujja gye beekwasa nti batuuke miki? Bwe bakubanga batuuka mirembe yali badde gayitako buyisi okubakakasa nti tuli bagumu gye tulaga. Oba ntegerekese? Kekitegeeze ebyo si bya busiraamu. Era tewaliiwo mukolo mutongole mu kuziikula abafu nga gwa kalikya nti gwa busiraamu, nti gulina kubeerawo. Tulina omukolo ogw'okujjaana abafu kati tubatwala Kacyumbaala. Bajjibwawo bujjibwa ne bateebwa awalala. Era bwe tumala obbaziikula tetuddamu kubasaalira, tetuddamu kubanaaza, tetuddamu kuleeta imaamu abasaalire. As-salaatu as-saabiqa, esswala eyali yakulembera kaafiya, ekola ki? Emala. Naye ogenda okulaba abamu baga kati seeka ate tuddemu tubasaalire, tuddemu tukole essanda. Ekyokujjawo bujja muntu kumuteeka mu kifo wagenda okubeera. Naye muleeta essuuka emu, sanda emu, oba musanzeemu magumba, musanzeemu kawanga, musanzeemu magumba ga kugulu, ago ge muteeka, muteeke mu kinnya mumanye nti wano Musa waali, waliwe batadde Abdu, waliwe wali Amina. Oba ntegerekese? Tekyetaagisa mukolo mulala, kubanga abamu beekaluubiza tulina okufumbawo emmere, tulina okukola bwe tuti, baddemu babasaalire. Kye bayita nakil, kwe kujja ekintu mu kifo n'okiteeka waki? Nga boolaba essimu eno bwe njijja wano ne njiteeka wano. Kati waliwo kyetaagisa kirala ekiba kyakolebwa mu kusooka nga mukolo gwa ddiini gukola ki? Gumala. Era salaatul janaiz, swala gye bayita al-kifaaya, salatu ki? Furudhu ki? Emalira abaki? Siba tebagiyita? Kaakati mu busiraamu tukkirizibwa okujja omufu ne tumuziika awalala senga wabeerawo obwetaavu nga bwe twogeddeko. Ekirala obwetaavu abamanyi babannyonnyola ng'okubeera nti aziikiddwa mu kifo ng'ensolo zigenda kumulya. Ensolo zigenda kukola ki? Kumulya. Munnaffe tumutaddeyo naye ensolo zimugjayo ne zimulya. Yobulaba oli bw'abeera mu kitundu ng'asuubiramu abasezi abayiikiriza abafu ne babajjayo, ayongera okussa ku ntaana wansi. Kitundu bwe tuli wano basezi baziikula abaki? Abafu. Ntaana musime eri diipu basobole okukaluubirira ogikola ki? Okugisima okumutuukako. Abo naboogerako omulundi ogwayita abasezi, saagala kubaddamu. Oli yangamba seeka nze ntya abasezi, saagala nakuwira ng'onyumya ebintu ebyo, nyinza obuteebaka. Size kunyumya mboozi za basezi, wabula ennamula yange nti senga wabeerawo omusezi ajjayo abafu n'abalya n'abatwala. Tegerekese? Omuntu oli otya munno? Nodda ku kutu, odda ku nnyindo, oli ku lulimi lwe, ebyendo obikola otya? Mungu atutaase endwadde ezo. Ezo endwadde eno za sheitaani ze zisumbuwa abantu. Ntegerekese? Naye tubadde ku nsonga nti omufu tukkirizibwa okumujja mu kifo kabuli ne bamuziika awaki? So si bino awatali nsonga. For example, munnaffe afudde tumuziise mu limbo y'obusiraamu, gamba ng'enkoowe, oyina aganze siri mutabuliiki, omwana wange sibangako mutabuliiki, mumugjeyo enkoowe. Ekyo tekikkirizibwa. Era ekyo bw'oba okikoze okikolanga ggwe ng'osusse mateeka ga buki? Ga busiraamu. Nze saabaga nti ndi mutabuliiki. Ani yabaga nti ndi munaku?
mumugjeeyo mwagala kubijja, ekyo tekikkirizibwa ate kuziikuza mufu. Naye omufu we mumutadde oluguudo luyitawo, oli amuyisizaamu waya y'amasannyalaze, awo bamugjawo. So si bino taata ndoosezza twamuziika ku bukojja, mumugjeeyo tebamuziika ku bukojja. Ebyo tebikkirizibwa kuziikuza mufu olw'okuba nti bamuziika ku ki? Ku bukojja. Obukojja mubutegedde? Bwe bulwa gye bazaala maamawo, bakuziikayo ki ekigaana? Kasaba babasiraamu. Naye olwegenda okulaba nti mu Buganda bwano ebuziza bakuziika bate ku bukojja ng'omuntu omunaku? Ate era osanga ne bakojja nga bafiiriddwa omwana waabwe, omwana wa mwannyina. Taata w'omwana yabula, basajja b'ennaku zino babula, n'alekera omukyala n'abulira ddala n'essimu n'ajjako. Kazi wattu amuzaddemu omwana, mwana amufuddeko, anoonyawo okukola ki? Bakojja b'omwana bamugaa noonya bbaawo, mwana tumuziika tutya ku bukojja? Muziika omwana oyo. Ate era osanga abamu nga babasosolera ddala nga muteeka eri ku lusalosalo, oyo si waawano mujjwa, muteeka eri, bamuziika ne banne kasita baba baki? Basiraamu. Awo toyingizaawo ate ebyo. Ntegerekisi kirala we tuba tuziika omuntu tukakase nti we tumuziise fi makaanin amin, ekifo ekyesigibwa, wajja okukuumirwa bodeye. Oba ntegerekisi, so si kugiraawo muziise bano kiki, ate ono amusimyeko ttooyi, kuliko atadde ttooyi. La, omuntu bamuziika mu kifo fi makaanin amin, mu kifo wajja okufunira ki? Emirembe, awo asse bulungi n'ebirala. Naam. Okuziikula n'okuddamu okusaalira. Mese. Yes. Bamuziise mu keesi, bamuziise awatali basiraamu. Naam. Basiraamu bagenze mu kooti, puruufu zizze, teba musajja yali musiraamu, awo sheekhe bamugjayo. Ekyo kyennyini kyenjogedde. Tukakasizza nti bamuziika ne bamumikisinga n'abatali baki, era bagenda mu kooti ne bakakasa ng'obujulizi buzze, olaba wano ng'atoola shahada, teba musajja yali musiraamu. Kooti n'eyisa rulingi, tumuziikulayo ne tumuziika awaziikibwa abasiraamu. Tumugjamu mu keesi. Yes, tumugjamu mu keesi. Jjukira bamuziika tebamusaalidde, ne tumuzinga bulungi ne tumusaalira ffe abaki? Abasiraamu. Ne tumuziika awaziikibwa abasiraamu. Ntegerekisi. Ekirala, abantu baleme nnyo okuyiikiriza busiraamu ku buli nsonga, olw'okuba kooti ezisinga zijjuddemu abatali baki? Abatali basiraamu. Omuntu bw'asiramuka ne baga nti yasiramuka n'obujulizi, awangadde n'omukyala musiraamu, abagambye yasiramuka, abaleetedde n'obujulizi obulaga nti tuveeko, toyonoona mwana waffe. Erinnya si bwe busiraamu. Wekimanyi nti mulimu abantu abalina amannya g'abasiraamu ate nga si basiraamu. Ndowooza Salimu Saleh, Haji kiki? Salimu siri abusiraamu? Ti abusiraamu. Lyerinnya lyange Salimu. Kali oyo ng'ofanga muga tumuziike mu busiraamu olw'okuba yafudde ye Salimu. Mannya gaabwe gaalina ddiiru gye gaaliko, era yagguka, naye yagiggusa naye n'afa. Tegerekisa. Kati ekyerinnya si kyekiki? Si kyekikulu, wabula ekikulu yakkiriza n'asiramuka. Kyenabagambye nti abakyala naddala mu abaana abawala ng'abasajja basiramuse ne mbayingiza mu busiraamu, babeere n'obuwandiiko obulambulukufu, musobole okutaasa emivuyo gyaki? Gya famire. Oba ntegerekisi. Kubanga ekyo kisanga mu bakyala bangi, basajja babalina basiramuse nga bba abakyala be bakimanyi n'abaana. Naye omuntu awandiike, abeere n'obuwandiike. Era olw'omwana muwala yafiira e Dubai yasiramuka, yali Hanifa,
bano abakola e Dubai. Eri mwana muwala musiraamu, namulaba nako physically kubanga yamiitingako nga azze wano, era nga nze manyi musiraamu. Naye bwe yaddayo omulundi ogwokubiri e Dubai, olumbe lwamunyigira mu buliri n'afa. Kati maama we najja, kuba yali amanyi nti omwana njogera naye, neseeka kiti oyo kuba yatunoonya, n'atugamba nti Hanifa yafudde, naye omwana namuzaala mu basajja abatali basiraamu, naye famire eremye eyagala bamuzza kuno, bagenda kumuziika mu Kikatuliki. Naga nsaba munyambe, etumukwasaganya ne Seeka Kalema akulira ddaawa ndowooza ku saidi ya Lubaga, tubeera naye nnyo famire ne tukkiriziganya. Ng'omwana yawandiika ekiwandiiko naye nga tekuli signature, tubagaawo okitwala mu gavumenti nga tekuli mukono gwa muki gwa mugenzi. Ate ekyo kizibu kiki kirala, ate nga typing si mukono gwe, tekuli mukono gwe ate ya typing, tubaga ebizibu. Naye twogere ne famire ebaga nti tukkiriza nti mujja muziika, naye ffe tubeere nammwe entebe, bwe tumala omufuna tumutwale tumusuzeeko mu nnyumba ewa taata w'omuki, tumale tubamuwe mumuziike ng'abasiraamu. Ne tulagaana ne Seeka Kalema nti bwe tumufuna entebe tumutwale Nakasero bamunaazi bamuzinge, kale tugende mu kyalo ewaabwe akole ki? Olwamufuna entebe badduka buddusi, badduka ne mayiti paka Mitiyana, era bamuziika mu Kikatuliki ne basinza amaanyi. Jjukira omukyala yamuzaalayo bwoko. Kati abaana abawala mugenda ne mbeera n'abasajja, manyi tulina challenge ku mulembe guno ogw'abaana abaki abawala, balina abasajja si basiraamu, abamu bagamba batodde shahada. Kati shahada eyo ebeereko ebiki? Kusinziira mu nsi mwe tukola ki, mwe tuli, mwe tuwangaalira. Ekyo kikulu, mukitwale nga kikulu kya buvunaanyizibwa. Ekirala mukimanye nti tetukkirizibwa kufumbirwa abantu batali baki, batali basiraamu. Mulembe gwe tuliko guliko ebisoomooza bingi. Sheikh, otunulira abasajja ku saidi yaabwe obuyaaye bungi, abaana abawala bayaaye bazibu, bakuula, akukuula bw'atyo omutima ne gwagala n'okuvaamu. Naddala abo abakampasi abo bamalidde abasajja obudde, abawala bali ku kampasi, simanyi ndi ku KIU, simanyi ndi ku IU, simanyi ndi Kyambogo, bamalidde abasajja obudde obuyitirivu, bwamukuula bwamubuzaabuza, tayogera mazima. Oluusi olumala okumusomesa n'afuna diguri n'akyuka n'atwalira omusajja obudde obuyitirivu, wabula ali awo bubeeza akuula bukuuzi kumala bigendererwa bye, essimu iPhone, bw'asaba abaaya, bw'asaba kiki, bw'asaba kompyuta, bw'asaba kiki, naye nga bamalira abasajja obuki buli ku TikTok okwo bulina zifirito, lowooza kantu kalamu, katunula ng'omuyindi, kumbe muntu waawano, firita. Era mmwe abakyagwirana bambi ba boys child, ngenda ne mbatunulira ne mbasaasira, keekubye firita, olowooza kaki kayindi, olowooza kakyotala, kumbe kaawano. Tegerekesa. Kati abo abaana bambi mubagambe baleme kumalira basajja budde, baleme kwesitinga budde bw'abantu. N'agumiikiriza omulenzi n'amugumiikiriza, simanyi ali ku KIU, simanyi ku IU, simanyi ali Kyambogo, simanyi Makerere, naye nga wallahi tagenda mumutwala, amukuula buki, olumugambako onvuga supiidi, lindako maliriza eddiguli, wallahi olumala ng'akyuka. Musajja ali awo alina obudde, omuntu ddala ali ku yunivasite okukakasiza nti omusajja ono ekibagaano bawowa kiki, ali ku yunivasite, obutaba bukuuzi na buyaaye kiki, bakuwa ove mu ddiiro.
Kyovola abajja gamba abasajja babuze naye abasajja babatya buyaaye n'okuula omusajja n'omutima ndoza mujulira bye ŋŋamba babakudde olaba waliwo omusajja omuvubuka jje yampereza bambi odiyo ng'ayagala nakkaaba nga seeka tuyambe kyala muwala n'omusibirako omutima n'omugamba akutwaleko mu bazadde be ng'ate takyagala agalindako onvuze supiidi nja bakulaga mu kiseera ekituufu bw'oba oyagala bamulaga mu kiseera ekituufu lwaki wakkiriza ono akudeetinge bw'oba tonnatuusa atannatuusa tebamudeetinga gamba nti leka ebyokudeetinga sibiriiko kammaliriza eddiguli naye omuntu omuwadde odiyensi ate bw'omubuzaabuza bw'omusisinkana bw'okola ki bw'akugamba ku by'obuvunaanyizibwa onvuze supiidi ng'obyebalamu abamu bambi babataddemu ne ssente ne babaweerera n'amusomesa olumala okukatikkira ne kateekawo ensasagge ne kabuuka oba beetaaga dduwa zino zizuŋŋana yogenda n'olaba nogaa omuntu ayinza okusomera edduwa eyo zuŋŋana saagala gibayigiriza naye kankomaawo n'abalala bagenda buki ekyo kibeera kiti ekyo sooka ombuuliremu nayagala agende ku kyeyo yes abo baleseewo nnyo abasajja omuwasiza omuwooye emyezi 3-2 yagala kugenda kukola yagala ku ssente siyinza kubeera wano nga sirina ssente I want to move on oluusi abamu baagala marriage certificate nga takwagalangako buwala buli okwo buyayiza abasajja bweteeka mu filita ne bweteeka ku TikTok okwo ku mitimbagano nolabanga kantu kalamu kambadde abaya keesibya akakayo olabanga akakyotala akayindi kumbe kantu kayaaye kazibu era mmwe abakyagiraagira abakyadira mulabi kuba kati nze kati bampa buwi nti waliyo omuntu naye kati mmwe abakyazunga nnoonya kali nze nnoonya ki nze kati balina kumpa buwi seeka ninayo omwana gy'omulabe nga mmulaba nti ajja kukola batuwoowe naye nti nnoonya nga nnoonya ki kayinze balina kunnoonya bunoonya sinoonya kuba newemba sifunye benina bakola ki sirina akawalabu tokamanye okayita ka muzanyo kati nkomyawo obadde olina kyogamba waalaikum salaamu abagenda kukola ki yes abo nabo bayaaye mukyala agenda ku kyeyo olumala okufuna kasente n'atadda wabba n'amugamba tokyali levo yange obwo buyaayi sheekh oyo musajja oba omulyaza amanyize era ajja kubanja hakki ku lunaku lwaki lwa kiyama wanaaba takusonyiire kale mukkirize tukomaawo biidhinillah bibuuzo nga bingi naam aji kigulya ndibuuzo alaikum salaam kabuli eri maaso g'omuzikiti ekyo twagyogerako ne tugamba nti tukkirizibwa kuziika kuki ku muzikiti kabuli tebeera ku muzikiti omulundi ogujja ge masala agajja okusembayo okuziika ku mizikiti tukola tutya n'entaana ya nabbi ogirambulula obuki n'empisa ze twolesa nga tugenza okulambula ki entaana bwe tunaamaliriza inshallah tuyingire mu mateeka g'okusiiba mbakubiriza nti ensiitaano y'omumanyi wa Salaamu TV okwewandiisa kukomanga 31 omwezi guno mujje mwewandiise asinga hijja
owokubiri kyapa kyaki kyattaka registration egenda mu maaso wewandiise bakubuuza ebibuuzo biva mu mpagi za busiraamu bwowangula ofune hijja bw'obeera owokubiri bakuwa ekyapa kyaki kittaka temugeyalira bintu ebyo omukisa gw'omuntu tomanya Allah weyagukola ki weyaguteeka okuwa hijja n'ogifuna ku mulembe guno kubeera miliyoni 25 abamu eweza 3 miliyoni yes waliwo abaweza 3 abali mu first class miliyoni ameka 3 Makka ulaba umura yoke ya Ramadhani yingire miliyoni 14 umura Ramadhani gusobola okusasula miliyoni 14 kale bufuna omukisa ogwo gukozese baganda bafa balina talent eyo esobola okubeerawo ku bibuuzo ng'ebyo ne bakubuuza weetabeemu kale mukkirize olwaleero tukome wano njagala kwebaza abaganda baffe bano abatukwatira emisomo gyaffe Thuraya Islam Media tubeebaza SK Muzirimu Daawa tubeebaza Shukran Daawa Center tubeebaza Rahshi Islam Media namwe tubeebaza ne baganda baffe Abassalaamu TV tubeebaliza ddala olw'omulimu guno gwe bakola gwa ttendo okwongerayo information yeno neegasa baganda baffe abali mu nsi ezaki ez'enjawulo abatasobodde kujja mu ddarasa basobola okuganyirwa wano saba Allah atuwe enniya ennungi mu kusaasaanya irimu eno atulongooseze era nga bw'atukuŋŋanyiza mu kifo kino atukuŋŋanye mu Jannatul Firdaus subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.